Bannayuganda mwenna ntuusa obubaka obukungubaga olwa muganda waffe Omulongo Kato Lubwama nti ng'eggwanga tufiiriddwa nnyo, indasitule y'abayimbi efiiriddwa nnyo, abadde musomesa, abadde wa Luganda ate abadde mukwano gwaffe. Kato Lubwama wafiiridde tubadde twakakwatagana ennyo. Olunaku lwe yajja n'amiitinga mu ddwaliro olanga nti Meja Ndiwalana njagala ontwale wa Jenosale, tulina ekirooto gye twagala okulaba ntugatta eggwanga nga arts industry, okulaba ntugatta ettoffaali ku ggwanga. Tuyogedde tutya ku Uganda yaffe ng'amansi endala bezoogera ku nsi yaabwe. N'agamba nti ayagala okusaawo ekintu ekyokulaba nti bazannya omuzannyo ogwogera ku Uganda at 60 okuva lwe yatandika paka kati. Gwe omuzannyo gw'olira guyitibwa Ceasefire. N'ajja Karamoja, Jenosale n'amulisiivinga era n'amuwa concept eyo nga bali ne Mukulu Ssenkubuge ne Luswata n'abalala bangi. Ttiimu yaffe kwaliko era ttiimu ya Jenosale nga mugimanyi, Kano James Nkojo, myself ne ttiimu ey'abaana abakwataganya ku bya music industry Madeo. So tubadde tukwatambula bulungi nnyo era nga ne firimu eyo etandise okukola ki okutambula. N'enjogera kati ebitundu ebimu byamaze okulikodingibwa. Jenosale obubaka bw'alese eri eggwanga tukome okweyawula. Buli muntu yenna ali ku nsi kuno ayonoona, naye ate Katonda yaleka etteeka limu kusonyiwa na kwenenya. N'olwekyo bwe tunaabeera mu mbeera ey'enjawukana tewali nkulaakulana gye tujja kukulaakulanya ggwanga lino. Era munda omwo tusabye essaala ey'okwenenya era ne tugamba nti ekintu kimu engeri gye tujja otambuza emirembe mu nsi muno butajajinga bannaffe. Muno waba alina kyakukoze jangu omunnyonnyole ogaye nti Ndiwalana wanjogeredde bw'oti ne nkwenenyeza oba n'onsonyiwa. Kati embeera gye tutambuliramu ey'ennaku zino kwesosola tejja kukulaakulanya ggwanga. Ebintu byonna eggwanga emirembe gye tulina kati gyayita mu nteeseganya. Tunuulira Buganda yaffe, singa tezaali nteeseganya, singa tetulina mirembe mu ggwanga Uganda, naye gavumenti ey'awakati ne gavumenti eri baakwatagana ne tuyita mu nteeseganya, ke kabembereza kulawa.